أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد Brother Amir Toyanziza barakallahu fikum jazakumullahu khair mbabigako ku juma ku Sunday ewedde twatunulira ku bulungi obuli mu kusasula ezzaka njagala kubajjukiza nti twagamba nti mu mirimu emingi zaka gyekola mulimu abantu ba miteeko 8 ze twandiyise votes abantu abateekwa okubeera nti bafuna ezzaka mandatorily kitegeeza nga bo kyateeka balina okubeera nti bafuna ezzaka. Omuntu asooka y'omuntu omwavu omunkuseere, omuntu owokubiri y'omukopi, omuntu owokusatu y'oyo asiramuse naye nga bambi yeetaagisa rehabilitation, yeetaagisa kumuyamba kumutebenkeza mu ddiini ye. Omuntu owokuna y'omuntu akutuse ku ntambula nga mu butuufu abadde yeesobola naye afunye bufunye challenge tasobola kweyongerayo, baba mubbye oba bakoze batya. Omuntu owokutaano yenna ali mu kigambo sabirillah ng'ali mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala akola. Omuntu ow'omukaaga y'omuntu aline ebbanja nga so sinti yagenda mu riba ne lifuuka ddene wabula ng'alina ebbanja nga yalina essuubi erisasula naye ng'essente ziganye, naye ng'ebbanja eryo yalifuna mu halal ate n'alikozesa mu halal ng'alina essuubi erisasula. Omuntu ow'omusanvu y'omuntu oyo akola omulimu ogw'okukuŋŋaanya ezzaka. Naam, kuŋŋaanya ezzaka agijja mu abo abalina okubeera nti bagiwa n'abantu agitwala mu abo abalina kubeera nga tebakola ki, abalina kubeera nga bagifuna. Abakozi bonna kati awo tuba tugamba nti omusaala ogwa Uganda Muslim Supreme Council. Lwaki Uganda Muslim Supreme Council? Kubanga kye kitongole ekyavaayo ne kyeteekateeka nga kyagala kisse mu nkola emirimu gya Allah subhanahu wa ta'ala ate nga be bakulira ensonga z'abasiraamu mu ggwanga Uganda ne mu bifo ebirala mulimu ebitongole ebirala ng'ebikwatibwako ensonga. Omuteeko ogusembayo be bantu abali mu buwambe. Amir wanyidadde emiteeko gyonna gye njogeddeko buli muteeko gulina details out of 8 omunana. Yes, buli muteeko gulina details. Okay, bwe twogera ku bawambe eyo topic namba, bwe twogera ku bantu abakutuseeko n'entambula eyo topic, bwe twogera ku sabirillah abali mu kkubo lya Allah twetaagisa okutaganjula baani abali mu kkubo lya Allah, abatandikirwako be baliwa, baani abalala abayingira mu ttuluba eryo. Okay, bwe twogera ku baconverts abasiramuse tulinayo types z'abasiramuse eyo nayo topic ki namba, kubanga nja kugamba nti ba Abubakar ba Umar ba Uthman bonna basiramuka naye ekibuuzo kiri nti bafuna ku zaka. Olwaleero bwe tufuna His Excellency Yoweri Kaguta Museveni president w'eggwanga bw'asiramuka kati ngera bwe kiri mu nteekateeka waliwo amawulire intelligence eraga nti president w'eggwanga musiraamu. Okay, manye erinnya lye bamuyita Qasim. Allah kennyini yatugamba muyita Qasim. Naye kati alinga Abu Talib tayagala kwatuza naye obudde bwonna asuubira okubeera nti ajoininga omma y'obusiraamu. Onfuna bulungi? Kale ekibuuzo oyo bw'asiramuka tumuwe zaka agituweerawo atuwa gye tulwadde tumbanja kyengamba tuli ku miteeko gy'abantu abafuna badde ndowooza kubawaayo kati ye bw'asiramuka bwe paba nga tumuwe zaka kubanga gumu ku miteeko gy'abantu abafuna zaka mwali kubanga asiramuse ati badde ndowooza ye alina otuwa
andika kati kyentegeeza nti topic eyo topic namba ani asiramuse ali mu mbeera ki ebyo nayonna topic ani gwe bayita miskin ani gwe bayita faqir eyo topic namba kutaganjula kumanya ani maskin ani faqir okumanya owebbanja ani owebbanja eyo nayo topic nayo ki nayo mpanvu nfunya bulungi mpulira so kakati emiteeko egyo gyonna mu bufunze twagala kukoona ku nsonga y'akabi akali mu butasasula zaka naye twagadde tusooke tukunnyonnyole nti olina okumanya nti abantu bangi nnyo abakusabira edduwa nga nnungi ebbanga ly'omala ng'osasudde ezzaka ate opposite yakyo nayo ntuufu nti abantu bangi nnyo abakukolima ebbanga ly'omala nga oganye okusasula ezzaka nabwe kityo ezzaka eno si ya muzannyo buli lw'osasula ezzaka erina weeraga oba erina weeteekwa okulaga era kyevudde olaba Allah subhanahu wa ta'ala yagiteekako etteeka nti khudh min amwalihim sadaqa teyagamba nti kubanga ekigambo collect akimanyi kubanga Mungu yekabojjumbira ye technocrat w'ennimi naye takozeseza kigambo kuŋŋaanya humbly ayogezza lyanyi alagira agamba khudh kati awalagira Haji Abdul Muttalib kafo wategedde bwe yafiiriddwa muganda we bwe twaziise empogo Haji Muttalib kafo yafiiriddwa muganda we inna lillahi wa inna ilaihi raji'un twaziise empogo kakati Allah agamba district qadi w'Essironko amulagira amugamba genda ewa kafo omubale yenna omujjaba zaka owulira ekigambo ekyo mpulira so si qadi Abdul Hakim his eminence Abdul Hakim mugoya si aragira Allah yamuragidde akole implementation akaka Abdul Muttalib asasule zaka era kasita Allah agera Abdul Muttalib kafo nafa nga tali mu bitabo ebya Sheikh Abdul Hakim mugoya ngali kuba mu kubantu abasasula ezzaka. There are two things waliwo bintu bibiri. Number one, nti Sheikh Abdul Hakim yali munafu nnyo ku implementinga aya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Onfuna bulungi? Mpulira. Ekyokubiri nti Sheikh Abdul Muttalib kafo Haji ali azamanyiza umma ng'agiri azamanyiza ategedde aganye okubeera nti ezzaka agikola ki agisasula. Twetaagisa nga Sheikh Abdul Hakim annyonnyola anyo report ng'ajogerako munda omwo alina okwogereramu nti mubamu ku bantu abasasula ezzaka mulimu muganda waffe Haji waffe Abdul Muttalib kafo. Mpulira. Nkozesa example ngeyo kubanga mzee Abdul Muttalib mukwano gwange. Mzee wange nnyo era nalinga nsazaawo ku masjidi y'Empogo nenga nsula uwe. Yes sir. Mfuna bulungi? Mpulira. So kakati ze mwogerako mbanjogera ku mzee waka. Naam. Yes sir. So kakati Allah alagira bulagizi tusasule ki? Tusasule zaka. Nkugambye nti obulungi obulimu mpoko kati ne opposite yabyo nayo nkambwe. Allah agamba atya ku muntu akunganyiza gold, akunganyiza ensimbi, alina emmere enkalu, alina agricultural produce, alina rent, mwajja sente amayumba yagazimba. Yes, sente yazikolerera yatuyana. Waliwo abantu abalina olulimi ng'olwa Qarun. Yes sir. Olulimi ng'olwaki? Olwa Qarun. Mbu bo balwana bulwanye kufuna nsimbi era mbu yete yebaka kiro. Kakati alinga agamba nti yeyeekuuma era yeyeewa obuvumu okubeera nti akola sente. Allah agamba sente ezo zonna zange. Kozesa sente zange okunoonya emaali yange
okubeera nti onoonya ogule jana yange. Yes sir. Nfuna bulungi? Mpulira. So nabakityo tulina okusooka okuba ntusensitizinga obwongo bwaffe nze naawe. Nze afuna omusaala era njagala kukubira mulanga buli yenna afuna omusaala okutandikira ku Qasim Shuaib Abdul Khalik Magombe ne Amir Nagweri. No. Bobanga tolinaawo mu bitabo byonna wooli mu Uganda Muslim Supreme Council oba ku level ki tolina wooli nga tebannakubala tebannakubuulira zolina kusasula. Kati nga ffe wano mu Bugisu bobeera nga erinnya lye teririiko mu bitabo bya Sheikh Lut Suleiman Wandera nga takukolangako audit oba oli azaamanyiza omma. Lwaki? Tusomesa bye tutakola. Sheikh Lut mwennyini alina okubeera ku list ey'abantu abasasula ezzaka. Yes. Then kakati bw'aba nnyonnyola mu bantu abasasudde ezzaka omwaka atandika nakunnyonnyola nakuwa linnya lye. Nti mu bantu abasasudde ezzaka mulimu Sheikh Lut Suleiman Wandera. Lwaki? Alina investment. Onfuna bulungi? Mpulira. Qasim afuna omusaala. Amir afuna omusaala. Katwale ekyokulabirako Amir. Yes sir. Bw'obanga ofuna omusaala 30,000 omwezi. Naam? Yes sir. 30,000 nyingi. Katugamba 2. Muki? Mwezi. Emirundi 12 ziba sente mmeka? Je milioni 2.2 ngana. Aha. Kwate sente ezo gabizaamu 4 ofuna sente mmeka? Ofuna 6,000. 6,000. Nze bwe mbanga nze funa 2 nga gwe ofuna 2 nteekwa okubeera nga leja yange ewa Sheikh Lut Suleiman Wandera waliwo 6,000 pa annum. Lutu zatalina kunkubira simu za totegedde Sheikh Lut byasomesezza, totegedde Imam byasomesezza, totegedde department ya zaka byasomesezza. Wuliriza bino wammanga. Walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda. Mazima abo abakweka ensimbi nga tutandikira ku gold nga gwe balina amakulu nga ayina sente nga mpitirivu. Kubanga gold yali yekimu ku bintu ebikozesebwanga ng'ensimbi kyekirina value era batubanga tukola kye bayita nisab tugipimira ku kipimo ekya gold. Kati abakuŋŋaanya gold ng'ali mu mikono gyabwe naye ne bagikweka ne bakweka gold ne bakweka silver ensimbi enkalu noba nti olinazo ebyobugagga n'okweka bikwekwe teryabimanyi abantu bo teryamanyi Mario ate ne Uganda Muslim Supreme Council temanyi ng'ate oli muki oli musiraamu. Allah agamba nobanga you have not declared awo kutwogera ku Abubakar Sedduki. Naam. Naam? Yes sir. Nti olina capacity egula airtime on daily basis 12,000 on daily basis times 30 jiba 3 emeka? 3. 2 times 30 jiba 3. Jiba 6. Jiba 6. 6 times 12 sije 12 ku 12 6 times 12 jiba 7 plus 7 plus kiki 7 kati 7 oyo airtime yekka kwata transport nusu 10,000 per day okuva mu Kasava okutuuka mu town n'okudda 10,000 10,000 times 30 12 times 12 ye million 1,400,000. Allah. Naam? Yes. Bw'okwata essente ezo zokka kiba kitegeeza olinawo ensimbi. Wokozesezza ezo mu transport zino n'ozikozesa mu airtime waliwo endala z'okola ki z'okozesa. Kiba kitegeeza tuba tukubazeebaze bulungi ne tumainansinga ne tujjako ebyo ebintu by'okozesa ebya bulijjo tujja kukizuula ng'osaana okubeera nti osasula ezzaka. Kati bw'oziremera nga weebuzaabuza mbw'ogamba nze sirina zimala ate ogamba tolina zimala gwe weebala. Kkiriza bakubale bakudeclaring nti gwe tolina zikumala. Ensobi weeri twebala. Gwe weebala n'olaba nga gwe tosaana. Naye nga tokkiriza oli gwe kikwatako kubeera nti akola ki? Akubala. Declaring bakubale. Buli omu ayagala ejjana. Ono agikuŋŋaanya ayagala ejjana naawe agirina agiremedde naawe oyagala ki? Oyagala ejjana. Allah agamba nti wala yunfiquunaha fi sabilillah.
Yes. Ebintu byolina ebyobugagga n'otabiwaayo mu kkubo lya Allah. Okkubo lya Allah lye liriwa? Allah agambye innama sadaqatu lilfuqara'i walmasakin. Allah ayogedde mu sura y'omwenda aya yankaaga abantu abalina okufuna ezzaka nti emaali n'oba nga togijjeemu zaka neweebwa Uganda Muslim Supreme Council wabula gw'obala mbu naawe osobola ogyegabira. Allah agamba nti wala yunfiquunaha, ne batagiwaayo mu masaa matuufu ebeere ng'ekola omulimu gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ayogera kino ekigambo nti fabashiruhum, subhanallah, Allah akbar, fabashiruhum bi'adhabin alim, bakakase naam bawa amawulire ag'essanyu obasanyuse nti balina ebibonerezo by'amaanyi nnyo ebiruma ennyo nga Allah tagenda kubonereza muntu mulala yenna okujjako oyo ku lunaku olw'enkomerero. Naam. Ate jjukira nti ezzaka akabenje konna Allah kaba ayogeddeko bw'obanga omugaso gwayo gulina kubeera ku nsi osooka kutandika kufuna kutandikira ku nsi ku duniya. Naam. Wabeerawo ango bbiri, wano Allah akubonereza alina ku kiyama naye nakubonereza. Ate ebintu ebirina direct touch ne Allah subhanahu wa ta'ala embonereza ye eri technical. Naam. Olaba ku riba. Yes. Allah agamba omuntu yenna eyesibirira ku riba aba agguddewo olutalo wakati we ne Allah. Naam. Bagiyita cold war. Olutalo wakati w'omuntu ne Allah we lubeera cold. Lwaki? Tewaliwo intervention, tewaliwo wakati awo abigatta, luli direct. Yes. Kati Allah bw'abanga akukwatako tewaliyo muntu agenda kubeera mu makkati awo. Era abantu bangi tubalabyeko examples. Tulabye examples eziri live ku bantu abebbinkidde mu riba. Naye era awooma nnyo abantu basigala bamulimu. Allah agamba mu sura y'e18 nti abantu tewaliwo kibaganye kulemera ku nsobi okujjako baagala mbo bibatuukeko nga bibyatuuka ku abo abaatukulembera nga babonerezebwa balyoke bategeere nti kino kyo kyansobi. Yes, sir. Kati Allah agamba nti basanyuse nti bakubonerezebwa. Kati gwe muganda wange alina emaali nga toyagala kugiwa ayina ogikuŋŋaanya ng'olina ebyo byoweekwasa, do your part. Leka olyakole paati ye. Don't over reason. To reasoninga nnyo nga bo tubawa ne ba misappropriating funds. The question is, can you do your part? Yes. Sasula ezzaka, declare your wealth, bagikoleko audit ogisasule. Allah agamba singa wabeeranga waliwo wasiya ekolebwa, naam, innama ithmuhu ala alladhina yubaddilunahu, ensobi n'omusango naam avunaanwa yoyo akyusa ekiraamo omugenzi kyeyaleka. Naye gwe omugenzi gwerekawo ki ekiraamo. Kati ffenaffe tukugamba, can you declare your wealth when you are a Muslim okujjako ng'oli Peter? Don't over reason. System ziri clear. Waliwo imam, bw'obanga tewesiga imam mugambe nti njagala omuntu alina authority ekwatagana ku zaka, oba gwe kennyini genda ogambe qadhi ndetera abaseeka bambale. Gwe wajjeko ebintu byo. Ne bw'okola otya abantu bajja kuzaala, naam, ne bw'okola otya tujja kufa, ne bw'okola otya obukulembeze bujja kubeerawo. Yes, sir. Gwe ne bw'okaayana nti emaali nti tusasula zaka ne bagirya, you are doing a wrong thing. Olikola omulimu gutali gugwo. Monitoringa. Gwe oli mu kumonitoringa nga it's not your role. Kati kyekikuviiriddeko n'oba nti you're not even paying zaka. Kubanga wawulidde olugambo nti esente Mariam bwe yasasula essente ku Uganda Muslim Supreme Council milioni 4 omwaka gwaggwako nga tebakoze accountability n'obesingira okwo n'otasasula zaka. I'm telling you my friend, olikola omulimu gutali gugwo. Era naawe ng'oyagala kitegeera ddayo mu makaago olabe omukyala ng'atandise okukola emirimu gyo olabe ng'ojja kuwulira bulungi. Therefore tusasule zaka. Naam. Lwaki? Kubanga Allah agambye nti ateganya okugisasula, Allah agenda mubonereza. Kati gwe kola omulimu gusasula. Naam. Bino ebyokugamba nti nti accountability. Biveeko. Okay. Biveeko. Let us guide them. Katugaidinge abo abalina okukola accountability bagikole. Bwe baba baganye musango guki gwabwe, but for us we do our part.
seka bwabeera nga teyasoma bulungi bw'atusaaza esswala yaffe ng'efa bweyiyo bweterera seka bw'ataba nawuzu n'ayimirira mu maaso ng'ali mu kusaaza esswala ye yokka yeefa eyaffe eterera kati seka muleke nga talina wuzu gwe funa wuzu saara esswala so ne zaka kati obutafuna kibonyoobonyo Allah butakubonereza tokola mirimu ebiri tobeera musiraamu alina okusasula ezzaka ali nobeera omusiraamu alina okwe auditinga nobeera omusiraamu alina okugigaba kati ate kati abakulembeze bo bakole ki Allah agamba yawma yuhma alaiha fi naari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum Allah emaali eno yonna agenda gicollectinga ezaabu feeza ensimbi zonna ze walina buli ekikwatagana ku maali nga kiri reflected as maali Allah agenda kikuŋŋaanya mu muliro bakyoke kijje bwe kimala okujja bamale bajjeyo buli omu yalina emaali nga teyagisasula mu zaka etandika okubeera nti ekozesebwa bamugolole nayo Allah agamba bagenda mugolola neki bagenda muba nti bagikozesa babeere nga bagolola ng'ate nga eruma nam ng'eyokya embiriizi ze bajja zigolola nga bakozesa emaali ye bajja kugolola olubuto bajja kugolola omugongo nga bayisizaako bwe bati kiringa bwolaba bwe bagira epaasi ne bagiyisa ku mbiriizi ne bagiyisa ku lubuto ne ku mugongo nfuna bulungi Allah kyagamba hadha ma kanaztum nga message ebabuulirwe gamba nti eno ye maali gye mwaterekanga nga temwagala kusasula mu zaka haqqi ya Allah then kana ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun naam mukombe ku bukaawu bwebyo bye mwalingako nga mukweka mwalinga temwagala bategeere how much you own kubanga owulira nga Sheikh Lut teyaliyo ekigambo Sheikh Lut nkikozesa nnyo naye ntegeeza wonna wooba oli nga waliwo omuntu akwata ku nsonga z'ezzaka kyentegeeza naye sitegeeza nti Sheikh Lut buli wamu yakola ki yaliwo wabula muleetanga ekyokola ki ng'ekyokulabirako nti kaakati ku qiyama nti eno ye maali gye mwaterekanga eno gye waterekanga kati kombako ku bukaawu bweki kiwalinga ng'otereka kati guno gwe mugano ogwo bwoti bw'ofunyemu ofuna bulungi kati emaali yonna gy'olina gwe gikole mu ngeri yonna oba olina edduuka oba sente musaala ng'era bw'olaba omusaala gwo oguconvertinga into value gubeera electronically deposited on your account mangu ago nogenda n'okugira paka ne gudda ku ssimu yo oluvannyuma n'ogufunamu sente ki nkalu n'okola ebintu bye bya business n'ozimba n'ennyumba n'ogula ettaka n'ogula emmotoka n'otandika okuvuga n'ogula ennyumba n'owasamu omukyala naye nga tojjeemu haqqi ya Allah kyagamba nti walladhiina yaknizuuna adh-dhahaba wal-fidda abo abatereka ensimbi holding kitegeeza ekintu ekirina okubeera ku market kye balina okumanya naye n'otayagala bakimanye n'okweka kikweke oluvannyuma n'okijjayo oluvannyuma kaakati ebyo by'okweka ebyo bijja kugibwayo by force ne Allah subhanahu wa ta'ala nti bye bino kati bigenda kugibwayo mu mwoyo mubi mu mwoyo mubi kubanga naawe wabirina ng'onya obutasasula ezzaka nga twekwasa lack of accountability naam gwe ne bw'ofa wenkana toyinza kuzaala kitaawo tosobola kuzaala kitaawo kituufu era bano abakutuuza mu meeting ne bakumatiza nga taatawo baali omubi teyakuyamba waliwo point enkulu nti nobody can do it point y'okubeera nti dadi ye yakuzaala teriiyo muntu yenna ali designed okola omulimu ogwo yagukola dda yamala so byetaaga okutuusibwako bimutuuseeko so buli omu yenna mu zakaye alina okubeera nti mu ssente z'alina alina okubeera nti asasula ezzaka bw'obeera ng'okwese ekintu ky'olina okubeera nti osasula n'oba nga tokisasuddeemu kigenda kufuuka kyakubonereza ku lunaku olw'enkomerero gwe nange
Okay. Naam. Yes. Allah agenda kukikozesa kubeera nti akola ki akubonereza. Kati gwe kitwale ng'ekyokulabirako. Bw'obeera ng'otunda ennyumba nga gwe omulimo gwo, bw'obeera ng'otunda engoye oli wa merchandise oba oli wa boutique oba oli waki ekintu kyonna ekivaamu emmaali. Naam. Buuza nti muno ezzaka njijjamu ntya. Kati bw'omala okutegeera ezzaka ngeri yonna okugijjamu bw'otagijjaamu eyo yennyini yeegenda okufuuka ekikubonereza ku nnaku olw'enkomerero. Wal'iyadu billah, tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atutaase ebintu ebifaanana bwe bityo. Allahumma amin. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakakasa ensonga eno. Yagamba ma min sahibi dhahabin wala fidda. Teriyo muntu yenna abeera ne zaabu n'abeera ne feeza nga bibye nga yabifuga la yuaddi minha haqqaha nga tajjaamu haqqi yaakyo. Naam. Yes. Effeeza ne zaabu byonna bina kubanga bijjibwamu ezzaka illa idha kana yawma alqiyama olunaku bwe lujja ku lunaku olw'enkomerero suffihat lahu safaih min naar. Naam. Allah agenda kukwata ensimbi ezo bazikolemu empapula ezo baziteeke mu muliro jahannam booke bibeere nga bikola ki bijja fa uhmiya alayha fi naari jahannam agenda kubeera nti ayokyezebwa naye nga mu muliro ki mu muliro jahannam bagenda kukwata ebintu ebyo babikolemu mu ngeri y'empapula kati empapula ezo baziteeka mu muliro jahannam bwe bamala okuteeka mu muliro oluvannyuma bajjeeyo fatukwa. Ekigambo tukwa kitegeeza kugolola. Nabbi agamba nti fatukwa biha jambuhu bagenda kukozesa gundi empapula ezo babateese muki mu muliro batandika okubeera nti bagolola embiriizi ze. Naam. Bagenda golola ki bagenda golola embiriizi ze bagolole feesi ye bagolole nemuki ne mugongo. Yes sir. Mugongo nabo bagenda golola nga bakozesa emmaali ye. Kullama bardat uidat lahu. Kasta bajjayo sente ezo ne bagolola embiriizi olubuto mugongo mu feesi kakati bwe ziba zinyogoze na bwe zinyogoga nga bazizaayo mu muliro ng'ate bazokya nate ng'ate zikomawo gwe kugenda okubeera nga yempeera ey'omuntu atasudde ki atasudde ezzaka atasudde sadaka bagamba gwogamba ntokola kitoweesobola eno bootereka eno boolya abalala bwe basula njala. Naam. Abantu bangi nnyo bali ku lisiti ya qaadhi alina okuba nti abayamba alina okuba nti abawa bambi essente zaabwe ozituulidde. Why? Kubanga si buli omuntu ajja kubeera qaadhi. Not everybody. Bali banyambye kokola. Ati Allah kyagamba bw'obanga gwe weetonda zisigaze zijja kukolako ku qiyama. Abo boolaba batambula basabiriza qaadhi n'alemerera obbakolako bali mu kukaaba maziga naye nga bakolima ggwe. Bwe tuba twagala emmaali yaffe okweyongera Allah akuume emmaali yaffe tusasule ezzaka tugjeemu ezo eza Allah subhanahu wa ta'ala tusobozese abakulembeze basobole okubeera nga bakola omulimu gwabwe. Fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Allah agamba Nabi sallallahu alayhi wa sallam agamba kino kigenda kukolebwa ku qiyama buli lunaku bajja kuba bakola ekyo nga bakwokya nga bakozesa emmaali yo. Naye agamba nti kye tuli okwogerako tuli kwogera ku qiyama olunaku olumu lwe tuli okwogerako luli equivalent to our days ennaku zaffe 5 Allah agamba nti 50,000 sana 50,000 days emyaka mitwalo 5 50,000 days 50,000 years. Myaka so sinaku myaka mitwalo 5 lwe lunaku lutya lwe lunaku lumu ku kiyama. Kati furayi twakatambula emyaka emeka 12 twawezezaako olunaku lumu terunawera n'omutwalo tegunawera. Kakati Nabbi kyagamba nti kyetuli okwogerako the magnitude of the punishment
akabenja akali mu butasasula Allah kyaba akuwadde jukira omala kubonaabona n'olyoka ofuna naye mu kubonaabona eyebeera password ofune bw'omala okufuna Allah ayagala nnyo osooka oboneebone ofune n'akulagira nti z'ofunye sasula ezzaka kubanga waliwo ababonaabona abateekwa okusasula abateekwa okufuna ku ssente ezo ze wabonaabonera nabo babonaabona therefore pe bafune okubeera nti bafuna omugano gwabwe. Naam? Yes. Ofuna bulungi? Naam. So Nabi sallallahu alaihi wasallam kyagamba nti hatta yuqda bayna al-ibad, ekyo kigenda kukolebwa mpaka Allah bw'aliramula abaddu be bonna naye nga gw'olimu kubonerezebwa. Allah walitekingera decision nti kakati asazeewo bano ba mu muliro bano ba mu jjana naye gwe ojja kubanga ofunako jaribu. Ojja kuba ofunako jaribu, ye jaribu. Nabbi kyagamba ojja kubonerezebwa in that way. Allah. Fayara sabilahu imma ila aljanna wa imma ila an-nar. Subhanallah. Subhanallah. Amidi. Mpulira. Ekibonerezo ky'ezzaka. Naam? Mpulira. Kiri independent of the general punishment. Okusinziira mu hadith. Kiri butaawa, kiri kyokka nga tokigatte mu binolezo ebirala. Kati gwe olowooza nti oyonoonye nnyo ogenda kuyingira omuliro direct, nedda. Bw'obeera nga oyonoonye nnyo naye ng'atolina ensimbi n'otasasula zaka bagenda kusooka kubonerezaako separately. Olw'obutasasula zaka. Then oluvannyuma decision ero ejja kubeera taken. Bw'obeera nga obadde mulungi, naam, wali mulungi ng'okola ebirungi naye nga wali tosasula zaka, bwe bamala okukubonereza bwe batyo Allah kyagambye, Nabi sallallahu alaihi wasallam kyagambye nti olunaku lumu lulimu ennaku ezaffe emyaka ejaffe 5,000. Kati ekyo kiba kiwedde Nabbi agamba nti kati decision Allah jagitakinga after long period of time kati abantu basalibwewo oba bayingira ejjana oba bayingira omuliro. Kyova ku punishment y'omuntu atawa zaka eri specific. Eri specific kwoyo atasasula zaka 50 years, 50,000 years. Kati Nabbi annyonnyola nti buli lunaku kijja kukolebwa naye olunaku olumu lulimu ezaffe wano emyaka 5,000. That's one day. So Nabi sallallahu alaihi wasallam bw'abanga atunnyonnyola ku nsonga ey'obutasasula zaka, Nabbi agamba man ataahu Allahu maalan, naam, omuntu Allah gw'aba awadde emmaali, falam yuaddi zakatahu مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمته يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك. عامر نعم. Nabi sallallahu alaihi wasallam ganti owekitiibwa Allah agenda kuteekateekera omuntu yenna atasasula zaka. Naam. Nabbi agamba nti no, omuntu Allah bw'amuwa emmaali naye emmaali gy'amuwadde n'atasasula zaka, Allah agenda mumuteekateekera mu ngeri eno. Agenda mumutegekera emmaali ye, agenda gikolamu nga bw'olaba siga, agenda gikola munga bwolaba omusota ogw'amaanyi. Naam, mpulira. Omusota gwaki? Ogw'amaanyi. Ng'omusota ogwo gugenda kubeera nti gumwetoolola ku lunaku olw'enkomerero. Naam. Yes sir. Bwe guba gumwetoolodde gumugambe nze maali yo ssebo gye watereka nze maali yo musota. Era nze Allah antumye gwa busagwa gujja kubanga gumubeesabeesa, gujja kujja bwe guti eno neeno nagumugamba sebo munnange nze gwakolaki nze maaliyo nga guluma obaja ate kati
gubojja. Allahu akbar. Ofuna bulungi mpulira ku lunaku olw'enkomero Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuleeta abeere nti amuleetera ogusoto ogwo naye nga gwa kisajja nga gumubojja naye gumubuulira nze maaliyo ssebo nze maaliyo eno gye waterekanga luutu yayogera Magombe basomesa naye nga gwolabanga basomesa abantu bali mu ntaana tebasomesa gwe omulamu luutu yayogera naye nga buli lwomuyitako olabira ddala omusajja omwavu ayagala okubba olaba libbi era gwe ngombo yo yali egamba Uganda Muslim Supreme Council yonna nzibi siwa sente zange siyinza kuwa pole nekwata sente ntiziwe pole kati nozitwalawa mbonzi wakimu mugoya His Eminence mbontwalire wandega eri eribbi kakati wano Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti eri essota ligenda kuba likunnyonnyola nti sebo Magombe nze ensimbizo zewaterekanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwannyonnyola naye kankubuulire nti kano kabenje kanene nnyo naye nga kiki tuyigamu twetaagisa okusasula ezzaka Allah agamba subhanahu wa ta'ala nti wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahum Allahu min fadlihi huwa khayran lahum bal huwa sharrun lahum sayutawaquna ma bakhilu bihi yawma alqiyamah. Naam, tebalowooza abantu Allah betuwadde maali, Allah bawadde maali naye lwaki Amiri, lwaki tufunako kyakulabirako eky'abantu aba bagenze ewa nga balina maali ne bagenda ne bafa teri atafa ne tutebuulirirako nakufa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti twebuulirireko n'okufa, twebuulire. Nabbi agamba nti abasomesa bali babiri, naam, omulala ayogera omulala tayogera. Ayogera ye Qur'ani, atayogera kwe kufa, okufa kukugwawo bugwi. Ntwebuulirire ebintu ebyo bibiri, naam. Naye bannaffe osanga omuntu ng'akuŋŋanyiza ensimbi tali mu bitabo bya Uganda Muslim Council abamata babadde bazisasula ezzaka n'agenda emmaali ye neefaafaagana oluvannyuma lw'okufa kwe, naye era ne watabeerawo kuyiga. Omuntu n'akuŋŋanya ensimbi n'aba nga talina n'azifuna n'amala okuzifuna naye ate n'afaanana n'oli. Twetaagisa edduwa, twetaagisa qunut, twetaagisa edduwa tutuuleko wansi. Ndowooza ebimu ku bintu bitulina okurikomendigira Uganda Muslim Supreme Council. Wayina kubeerawo edduwa eri special okusabira abantu abatasasula zzaka, kubanga bayinza okuba nga balinako amajinni. Bayinza okuba nga balinako amajinni. Omuntu abatasasula zzaka ayinako ekikyamu, wayina kubanga waliwo ekikyamu, kubanga gwe n'omanya nti ekintu kigenda kufuukira ekizibu naye n'osalawo nagamba nti kanfune kakijja ekizibu kakijje. nga bannabbi bwe bagambanga, ng'abantu bwe bagambaga bannabbi baabwe nti bwebeera nga muli bannabbi muleete ebibonerezo. Kati Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahum Allah. Naam, abantu tebalowooza nti bano abakodowalira ebyo Allah bye yabawa nti kyekisinga obulungi ku saidi yaabwe, wabula kibi nnyo okukodowalira n'obanga tosasula zaka. Naam, bagenda kukwata emmaali eyo Allah subhanahu wa ta'ala agamba bagenda gisuba mu nsingo zaabwe. Sayutawaqun, bijja kubasoma ki mu nsingo zaabwe. Yes sir. Bakadde banga ebitiibwa ezzaka kyateeka kera ddala. Muganda waffe Gizaaza agambye nti twetaagisa tumweko ku emisomo gino ababa beetegesa bakola ki bagifuneko obutambi, naye ekiwa kyanukudde nti basobola okubifunira mu mbuyi zonna ku IUFM oba ne bajja ki ne bagenda ku mukulu gwaffe gwa Kibla. Muganda waffe Abu ebubyangu yeebazizza asiimye, ate muganda waffe Magombe agambye nti tudde mu formula eri bweti: kwata ssente zo gwe ofuna omwezi, kubyamu emirundi 12, toto gy'ofunye gabizaamu 4, kyonaafuna
ye zaka gy'olina okusasula omwaka. Twadde kyakulabirako nti wemba nfuna mitwalo 2 mu myezi 12 gy'emitwalo gy'emitwalo 24 miliyoni 2 mu mitwalo 4 netugabiza 4 mtufune sente zenfuna nosasula ogambe nti mitwalo 6. Yes. Twakoze kyakulabirako. No. Kati bw'obeera nga olina sente nga za rent ng'ojjamu sente mu nnyumba zo era nazo otunuulira enrumu z'olina sente mmeka zojjamu zonna ezo omulundi gumu omwezi gumu okujjamu mmeka n'oziteekaawo mirundi 12 n'ogabizaamu 4 n'ofuna sente z'olina okukola ki z'olina okusasula nga ezzaka. Ezzaka tuyisasula buli mwaka. Tusasula buli mwaka. Kyekyo kyebbeeyi. That's the beauty ey'okusasula ezzaka. Tosasula buli kaseera. Osasula mulundi gumu. Okay. Naye twaleeta obwangu nti bw'okwata emitwalo 2 times 12 n'ofuna miliyoni 2 mu emitwalo 4 divide by 40 n'ofuna emitwalo 6. Emitwalo 6 divide by 12. Ofuna bulungi? Mpulira. Zofuna zosasula per month. Okay. Ojja n'osasula bw'obeera nga oyagala kusasula per month ogira n'ofuna lejjayo n'osasula buli mwezi. Emitwalo 6 bw'ogabizaamu 12 ofuna mmeka? Mitwalo meka? 6 bw'ogabizaamu 12. Anti feri twagambanga nti it is impossible. Mitwalo 5 nusu 15. Aha, kati ze sente zoleeta buli mwezi. Gokola bulejayo ngeri awo kusubira mu kanso 15 zo buli mwezi. Oba n'ofuna account esimu ng'osindikako 15 gomanya nti no by the time omwaka okuggwako mitwalo gy'omukaaga ogikola kye ogimaze. Oba ofuna kwa kanene ng'okola ki ng'osuulayo. Kituzaye nti system etusasulira kezaka. So twetagisa okubeera nti tukola ki eye formula muganda waffe agambye nti netuddemu ki formula Juma nebirala. Muganda waffe agambye nti loan abantu bali mu loan kyekivaako ne batasula zaka ng'ate nga bamanyi obuzibu obuli mu loan. Naye ye omuntu atuula bw'ati bwe bimukuba n'agamba nti wadde nga baagaana loan naye ndaba biganye ate nze njagala mbeera nnungi kanumbe mu kimu loan nti kyekigaali abantu okusasula ki ezzaka. Muganda waffe Ibrahim Ejjeewa agambye nti omuntu akola atya hijja nga tasasudde ezzaka. Ampagi ziri 5 buli mpagi eri independent. Empagi yokka etuulwako empagi ezisigadde bagita shahada. Kati zino ezisigadde woofunira obwangu woosasulira. Yes. Kisoboka omuntu okukola hijja nga tasasudde zaka. Lwaki? Kubanga hijja erina ebirungi byayo biyitirivu ate kuliko ekibonerezo singa omuntu aba takoze eki hijja. Allah agamba subhanahu wa ta'ala nti Allah abanja omuntu yenna alina ensimbi ezimutuusa okukola hijja n'atagikola Allah wakumubonereza. Mfuna bulungi? So kati omuntu bw'afuna obwangu n'abanga esente z'alina asobola okukola hijja agenda akola hijja. Buli kimu kibeera na mutima. Kati bw'abanga tasasudde zaka kati zaka ekibonerezo kyayo yaba akikuuma. Ayina obulungi bwa hijja naye ate ayina ekibonerezo kyaki kya zaka. Allah nabbi kyagambye nti omuntu ajja kubonerezebwa naye nga buli olunaku lumu lulimu emyaka 5,000 ejaffe. Kati mpaka Allah bw'aliramulira abaddu be kugamba atasasudde zaka. Tetwagala kufuula hijja nga it is a function of zaka oba zaka it is a function of hajj. Lwaki? Kubanga abantu bangi bafunye chance ezikola hijja nga tebafunangako nsimbi ezisobola okubeera nti zigibwamu ezzaka. Kati waliwo omuganda waffe yeebaza nga agamba nti nzaani nebaza Haji Nasani Nandaala eyantwala hijja bwe twali ku mukolo gwani? Bwe twali ku mukolo gwa Sheikh Mutakuba Sulaiman. Nabwe kityo kyabuuziza nti kisoboka twanukula nti kisoboka omuntu okusasula ezzaka okubeera nti agenda kukola hijja nga tasasudde zaka. Muganda waffe Abbas Badr yeebazizza naye n'abuuza ekibuuzo. Bwe mbeera nga nnina edduuka eririmu essente Allah n'ansaasira nerigenda nga likula natandika ne miliyoni emu nempoza miliyoni nga 4 kanate mba ndi awo ne balanga nti waliwo ente nengenda nenjigula ati 1.5 mba ndi awo ne balanga ettaka nengenda ndigula ati 1 million. Ka balance akasigadde mu dduuka ne kaba nga tekasobola kukola ki
kusasulwamu zaka. Nkole ntya? Njagala kutegeeza nti baba Abbas Badr bw'obanga tonabakola transaction ezo zonna yita sheikh naam ajje akola ku byeki ku bya zaka akubale yajja okugamba nti kaakati olina neswabu esasula ki zaka otambule essente ezo bw'ozijjamu nga ozijjemu na kigenderero kuzikendeeza omwaka guggweko nga tesobola kuvaamu zaka kati olina kubeera open obuulire imaamu nti najjeemu nengula ku nte najjeemu nengula ettaka kati yeseeka kyagenda okukola agenda kugatta ssente ezo agatte ziri ze waguze ente agatte ne ze waguzeemu ettaka agatte ne ziri mu dduuka ajjemu ezzaka naye bw'omukweka n'omugamba janga obale janga obale olabe agenda okubala bambi likendedde oba bukodyo bwakwebuzabuza ng'oyagala butasasula ki zaka involving ateekamu abantu bekikwatako bajja kuwa guidance esingayo obuki obulungi abuuza nti kiki ennokola tukubuulidde Fatima agambye nti sente gyetusasula mu zaka naam tugambye nti essente ezitasasulwamu zaka naam zezo essente zoteekeddwa obutakozesa bwe bagamba nti business naam olina kubanga oli mu business ya halal buli lwodiringira mu business ya haram essente zoba ofunye tosasula ki zaka bw'obanga wabbye bubbi ssente obanga essente zino zirina nga za halal naye ate wagattamu essente eza riba manya nti kati ogenda ozoonoona zijja kuba nga tezitwalibwamu ki tezitwalibwamu zaka naye bw'okikola kagenderere ng'olina essente ezimala ng'oteekwa okusasulamu zaka naye n'oyongeramu ne riba kubanga oyagala butasasulira ddala zaka oba okoze ebintu bibiri ogenda kubeera nti weebonereza gwe kennyini aŋŋambye nti ensonga za Zainabu ziveeko tozoogerako ekyo nkitegedde era nzivuddeko omulundi omulala bwe tunabeera ku mpewo Salama obutalejja abuuza nti ku myaka emeka emyaka gy'oba nti fayiro yo egguddwa nga bw'osaala essola empeera zigenda ku akawunti yo gy'emyaka gy'otandikirako okubeera nti zaka kyatteeka ku ggwe naye bw'obeera nga oli omu ku bantu abalina emmaali oba oli mwana mulekwa nga emmaali gye baakulekera yali ya kitaawo ng'olina emmaali tonaba kuweza myaka naye ate batera okusasula buli mwaka ki ezzaka ono alabirira emmaali eyo alabirira bamulekwa ajjamu ezzaka wadde emyaka gye teginakola ki teginaba kuba nti gituuka muganda waffe Juma Kyefuula agambye nti abadde Juma Baalu Juma Baalu Kyefuula yabadde we nakalo Juma Baalu agamba nti omuntu bw'abeera nga alina omusaala afuna omusaala naye ng'ate naye mwetaavu naam afuna omusaala naye ate mwetaavu kati wuuyo ali mu muzikiti bali mukuŋŋanya ssente bakuŋŋanyiza ssente alina obwetaavu kati ate ne basuulaawo ekinusu eky'emitwalo 5 ng'ate kyabadde anoonya ne babeera omu ne beebuzaabuza nga teri azirabye kati bagenda okugira abantu baweddemu ye naabanga yekka yazirabye n'azikwata abuuza kankati nze namulwa ntya kakati okwanukula tugamba nti tukulamula nti olina empisa embi kubanga bw'obanga Allah akugeredde nga babadde bakuŋŋaanya ssente ate gweoli mwetaavu kati ogassa obwavu bo n'obwetaavu bo n'empisa embi ssente ezo oligamba mbu teri alabye ate gw'olabye olinga agamba mbu n'obeeraawo ng'oli mukola ekyo naye nga teri ali kulaba ng'ate manye bulungi nti gw'oli kweraba ne Allah ali kulaba nga teri muntu ategedde nti nkoze ate gwe toli muntu sikatugamba nti ezo mpisa mbi ssente zideclaring bw'obanga olaba nga naawe ebintu biganye naawe weerangirire obuulire imaamu zino ssente nzireesi obadde bazisudde wali naye nange ndi mwetaavu Allah bw'anaasasira kwasulyawo bannangirireko njagala emitwalo 5 naye tokwata bukwasi zino zennyini n'oziteeka mu nsawo ojja kuba obbye ojja kuba obbye mu muzikiti kubanga ekigendero ky'essente ezo tekibadde ggwe lumu omwami yajja mu muzikiti n'asuula akasente ng'alina gwagenderera ku mulembe gwa nabbi alina gwagenderera ssente ezo zikole ki zigendeyo omwetaavu mutabanyi we n'azikaba n'amulengera nga mutabanyi we yazikabye tezituuse wooli
musajja nagenda nawe abe wa nabbi nagamba nsagenderedde nti oyo yaba azikozesa nabbi namugamba obadde ogenderedde ki nti nagenderedde oli omwetaavu okuzikola okuzifuna nti naye ani azitutte nti mutamanyi wange yazikoze gyazitutte namugamba ye azitutte kazimumalira ebizibu bye kubanga naye abadde mwetaavu gwe enniya yo gyobadde nayo Allah agikusasudde kati sitwagala muze guno kubeera nkugamba mbu oli yasudde n'ekigendererwa ky'abano ababadde bakuŋŋaanya naye ate Allah akkiriza zigudde gy'oli n'oba nti ozisirikidde buki busirikizi ogwo muze guba mubi gujja kubeera nga gubeera ntandikwa ey'okubeera nti abaana bo nabo bafuuka babbi zideclaring nam ewani ewa seeko oli abadde alangirira bwe kiba kisoboka naawe genda okole ng'oli bwe yakoze gwe balangiridde nga bali mu kusondera naawe bakole ki bakusondere muganda waffe Jalil olwaso yeebazizza